Kamalirizaako bulungi ali ku Spark TV nkubuuzaako nti osibye otya mukwano kansubire wiiki ekutambulidde bulungi mu ngeri emu oba endala ebyaganye wiiki eno nzikiriza nti ate wiiki ejja bijja kuba biteera. Spark TV kwoli Spark Girlfriends ffe tugusse olunzo gawadde baawulira babadde batudiddewo mu style mpya, style ya massage, style ya kuuta kige, style ya kunyirira, style ya luxury. Okitegeera ekintu ekyo era nga tusinzira ne ku Heaven's Nails UG. Heaven's Nails UG beba tukyazzaako nako olwayo tutesa ku nsonga ez'enjawulo lwansonga Spark Girlfriends tuteesa ku nsonga ezikuyamba ezikulaakulanya ate nga zikwongerako. We don't just entertain but we also edutain. Well, olunaku olwaleero omulambo gwe tugenda okuteesaako gugenda beera ku nsonga ya kutandika. Kyetaagisa ki omuntu okutandika? Bwe njogera kutandika siyogerako ono yekka atandikira ddala omulundi ogusooka. Njogera ne ku oyo yatandika ne bigaana kati oyagala kuddamu otandika ekyo twandiyise starting afresh. Kyetaagisa ki? Naddala eri omuvubuka ali mu makati g'emyaka 25 ku 35 awo olinza obba olina ensonga zoyandiyagala otandika nga za mirimu bakugoba ku mulimu oba omulimu gwaggwawo, olinza obba relationship ye yawedde, olinza obba oyagala kwegoba ku mulimu ate ogenda otandika ebintu nga bibyo naye ngeebuuza ngenda tandika ntya era ntandise ddi. Olinza okuba ng'ogamba nti nedda relationship yange egaanye ebyomukwano njagala bivaamu ate kati njagala kubiddamu naye ngenda bitandika ntya. Tugenda kwogera ku kutandika olunaku olwaleero era nga gwenna yandiyagala oteesa naffe ku mulamu ogwo ogendagenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo okuli Instagram, Facebook, TikTok ne Twitter. Teekayo kuteesaako oba omulamu ogw'enjawulo gwe wandiyagadde tubeere nga tuteesaako olwo tusimbule. Well, nga bwe nkugambe ntugenda batwogera ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero gugenda kubeera ku nsonga ya kutandika. Bwe njogera kutandika soogera ku muntu atandika butandisi omulundi ogusooka. Njogera ne ku oyo yatandikako n'ebigaana naye nga wandiyagadde oddemu otandike kye twandiyise starting afresh. Era ng'etopic y'olunaku olwaleero etuukira ddala ku ffeffe nnyini bw'olengera ku mpewo lwansonga Spark Girlfriends yavaako ku mpewo. Era bwe tukyatula nga baduga ne mwazzawa mwe mulabikira obulungi ku TV kye kyatuukawo kati tukomewo nate era nga tugenda teesa ku nsonga ez'enjawulo singa ebintu biba bikyuseemu olinza kutandika otya iffe kusoomoozebwa ki kwe tusanze era lwaki tusazeewo tuddemu era biki bye tuyisemu mu nsonga y'okuddamu. Ali ku Spark TV nga ndyagadde oteesa ku mulamwa gwe gumu ogendagenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo teekayo kuteesaako oba omulamwa ogw'enjawulo gwe wandyagadde twogereko. Akubuuzaako nze Jezenaji the most wanted the international bay, omukyala akyasinza okulabika obulungi, omukyala akyasinza okulaba amagulu amalungi, omukyala alina smile ennungi era ndi ne munnange nga bulijjo. Manyi obeera mu bintu binene weerabira nti kituufu wazze kukola naye nga wazze kukola. Rosetendo, the beauty believer, the queen of peace nze mbabuuzaako ate omulundi guno Spark Girlfriend season 2 tuzze na nkuba mpya. Ndowooza olaba ekintu buli kimu masavu kwegamba tutandika butandisi salatibu kati nsanza gye birina ggweera eyo bagenda baba batusobola tuli mu kifo kya bbeeyi abantu ba bbeeyi kwegamba you're not ready. Okola ng'ate bw'onyumirwa Heaven's Nails UG yatukyazizza era nga tugenda beera tunyumyako naawe ng'ate bwe tunyumirwa nagamba nti we don't just entertain but we also edutain nga ye naffe tunyumirwa mu ngeri emu oba endala tuli ku nsonga ya kutandika. So bukyanga tuyimiriza okukola tusanze okusoomoozebwa okw'enjawulo naye ng'omuntu ali determined ng'olina kyoyagala ng'okola ne kampani yandyagadde okukolesa abakozi babeere nga bali ku mpewo era tumaze ne tukomawo tusanze okusoomoozebwa okw'enjawulo lwansonga omuntu singa omulimu bw'atyo kyakola akasente kaba keetaagisa. Rose gye mbadde eyo nga nfuna ssente wano nawali neeza Spark Girlfriends mbadde nzimisinga kubanga nabeeranga awo akamesagi ne katuuka nabeera bale nga tonnaleeta invoice okitegeera ekintu ekyo naye kasita osanga ng'omulimu guweddewo abadde ayingiza obukadde obutaano bwe kuvaako obubiri ogamba kitegeeza ennyumba nino gikyusa gye mbadde mbeeramu nina okukendeeza ku nnyenjera gye nnyenjeramu lwansonga ebintu kati bikyuseemu kwe kumu kukusoomoozebwa kwe niyinza okwogerako. Nkwetegereza bwe nti oyogeddeko doze siba nga nkola na mugagga nga simanyi miliyoni 5 mukwano nkolera kampani engagga no like kale
kakati ekituufu kiri nti nze okumanyanga kino ekintu ky'okutuula ewaka kinenge omanyi wakigana kutuula waka nakwata account n'aba nendiwa ekitongole kyasinze okuba ekigagga Nation Media Spark TV era buli wenda message za Post Bank nga babaŋŋamba ki kubanga account egendako sente evaawa Nation Media kati ngeze okulaba nga akasente tekakyayingira nga buli wenda happy birthday nga binyiiza kakubulire akasente k'omusaala kalala kati fe business owners eyo gye tuli tufuna sente naye omusaala gugenda okujja ng'ozirabako zijjudde weesinga bakubye nadda plan we banaazireeta kati gendako ku heaven biki awo bankole ku njalo shekera bagamba kirenge ekyo kitunyizeemu kale naye era tuyize kyekisinga okuba ekikulu kati waliwo omuvubuka ali eyo agamba nti Jose nze nasanga obuzibu nti nabeerako mu relationship gye nayagala ennyo omusajja nanjagala nnyo omusajja n'abeerawo nnyo naye ate bwe yawukana nange obulamu bwange bwakyuka maybe yali heartbroken kati nga asanze obuzibu okuddamu oyingira relationship empya omuntu ng'oyo olinza kumuwa amagezi ki mu nsonga y'okuddamu okutandika okuyingira omukwano omupya? I believe bw'oba mumawukana n'omuntu mumanya biki ebyabaawula nomanya nti omusajja twayawukana either namusangamu embeera bweti gye saayagala oba ninawe nakola ebitali bituufu ne twawukana so ekyungi kyo starting afresh is omanya you refer to the past at least omanyi ky'oyingira abantu abamu bayingira mu mukwano naye nga tamanyi kituufu kyalina kukolayo tamanyi balina kwagala batya tamanyi balina kweyisa batya kati ate bw'abeerayo n'akyayibwako omuntu gw'abadde ayagala bwadde eno naye ekubamu mu mutima nayiga nti kituufu kati omusajja wali bankyawa ayigana makati wano alisi mbadde nkolamu bubi so ogenda okudda kati nga super girlfriend bwekomyewo mu maanyi I believe tegenda kuddamu kuva ku mpewo kitegeera yes because a lot of things happen nojja n'oyiga n'omanya what to do how to add on that you know so mu nsonga z'omukwano omuntu yetegereza nnyo bye yayitamu mu relationship enkadde byabakolesanga example aba in relationship epya gyagadde abyewalira eddala ebibi bye yakolanga ebirungi ayongeremu bwongezi yes omubuka ali eyo ng'ate yatandika butandisi twandigambye ayagala kugulawo ka bizinensi naye ate nga yeebuuza ntandise ntya ntandika na ssente mmeka kiwulika kitya omuntu ng'atandika gwe nga Rose olina bizinensi nnambirira tuwe ku magezi kyetaagisa ki omuvubuka myaka 25 myaka 35 kiki yeetaaga bwe kiba alina okussa mu nkola bwe kiba alina okulowoozaako ng'anaatandika bizinesi lwa nsonga ebiseera ebisinga obeera oyagala naye ng'olimu okutya biki omuntu balina okussa mu nkola kati good enough nze naye ntandika bizinensi yange nalinawo ssente naye ng'ate njagala okutandika with something kye nali mpulira nga kyekyo ekiri worth it to start with naye covid bwe yajja ne tutuulako ewaka nengamba ne why don't I start working from home already na products zange netandika online so natandika ne resources ze nalina nti nalina waka nalina products nalina biki that's where I started from kati nagenda okugamba nti no nzigulawo edduuka ng'olwedde nina kyenkoze eki kyensandisa nakyo so nandigambe omuvubuka ali ayagala okutandika business kati sawa nayo mwe tuli ogiraba ng'efaanana bulungi zino entebe siza you know everything is really expensive naye ate osobola okutandika era bwe tubuuza abantu bannanyini business eno basobola otugamba tulajja twatandika eyo naye tuli mu mulembe nga someone wants to have a sound like this naye ate nga talina busobozi do you know what they do balina ebintu bye basobola okukola ngaffe abaana abawala n'otuuka n'okola ne business n'etuuka wetuka nga tekyasobola kusurvivinga naye n'ogamba kampushinge kankibeerezeemu nina okulaga nti nange nina standard gye ndiko naye ng'ebyaddala wagwadda kitegedde so nze ngamba omwana muntu ali yagala otandika business tandika ne kyolinawo the available resources you have your smartphone picture what you want to sell put it online abantu bakyabuuza location they deliver is the new normal mu nsonga ya marketing bw'oba weekutte bulungi nnyo business yo gimarketinga n'ekyoyagala n'okifuna waliyo abantu ng'ali yagamba nandyagadde nze nve mu kukozesebwa naye ng'alinamu okutya okukozesebwa kuno nkubaddemu okumala akaseera nandyagadde ngende ntwale passion yange yakulunda
naye ng'ate olina okutya okwenjawulo buli weebuuza ntandise ntya bigenda bba byetaagisa ki okusinziira Close agamba nti tandika n'ekitono ky'oyina bw'oba olowooza mbu nno yandyagadde okyusaamu bizinesi mu ngeri emu oba endala ng'ate olaba passion eri ate nga n'obusobozi obuyina twetaaga beera nante 10 otandika okulunda twetaaga beera nankoko 10 otandika okulunda enkoko if your passion is there gwe wekkiririzeemu ogambe nti bwe kiba nga ekyokukozesebwa kikyagaanyeemu ate nga ndowooza okwekozesa kijja kunkoyira kiba kigenda kuyamba. Njagala nkubuuza ekintu kino Rose. Olowooza waliwo ekiseera ekibeera kiyise ekyokutandika afresh? No. Is it always too late? No. It is never late. Okay. Wowulirira nti ndabika I can start afresh. Omanyi waliwo obuzibu. Olwo kye tuyita okupakuka, okwagala okukola ekirala. Rose ntunda bizigo. Ebizigo mpulira nga tebikoze n'embukira ab'enjala. Nekiri sinaba kikugukamu kyembaddemu ensonga lwaki ngudde ebimu ku bisuula abantu is tujampinga ku bintu ebizinesi ezitambula naye nga toginaako na knowledge. Yes. N'ogamba ngenda kutabula bizigo naye ng'ebyaddala you do not know from scratch where to start from. Yes. Because ebizigo bifailinze ne ngamba kati olaba nagenze waneeno nga balina saloni ey'akabi nange kangula ebisebe nina capital. Yes. Nina capital n'ogula ebintu ebifaanaganako bwe biti. Still you don't have that knowledge. Yes. So as you're planning to start afresh, the first thing kiba kibi nnyo okugwa is okay, osobola okugwa naye ate okuddamu n'oyimya oddamu n'ogwa ebiseera ebisinga osobola okugwira ddala kimalamu nnyo amaanyi. So to me I would advise a person ayagala kutandika afresh. Notice ebyakufailingsa nga luli eri. Manya nti we nali nkola business eri nali wano bwensi naye simanyi kwemanaginga bulungi naye sirina knowledge nene ku business gye nakola. Make more research ku kintu ekipya ky'oyingiramu kubanga bw'onooyingira mu kirala abali successful abakikola banjawulo because managing a business eyo bulungi they can sit in the same business no failing because toyina knowledge. So omuntu wali eyo nga yagala kutandika afresh no kyengenda okukola ku luno afresh bwe biba bya mukwano omusajja gwe mbadde njagala nenta bwe nziramu okwagala ddala nina enough knowledge skills and all that okuwangaaza kino singa Jose ozaala omwana wa asoose it is okay. Era ku mukazi we can excuse you. Yes. Naye bw'ozaala owookubiri n'osigala ku lujja still oba ofuuse kintuntu ukitegedde. So omusajja asobola obwasa omukazi w'omwana omu naye abaana babiri basajja babiri Jose balina engeri gye bakupicturingako ye failure you want. Yes. So as you starting again ngenda kuddamu nfumbirwe nzaale n'omwana nina okubeera extra careful kayongono bwentwala mulaba mwekkaanyiza kubanga biba going to judge you and yourself bijja kukutama. Kituufu. Yes. Nze kyenyiza okugamba ebiseera ebisinga omuntu nga wandyagadde okukyusa olugendo oba kale ng'obadde olina ekintu ky'okola ne kigwa togwamu ssuubi era nga Rose bw'agambye. Ebiseera bisinga mulimu bayina abantu batugamba tojja kusobola naddala kubagenda otandika obutandisi. Ezo bizinesi si ya buli omu. Ezo bizinesi zikolebwa eno tribe. Ezo bizinesi abeene eddiini ebasinga okuzikola obulungi. Ezo bizinesi z'abawala gwe muddugavu tosobola kugikola kati nze nkuwa amagezi gaabwe waliwo n'abawala abaddugavu era ng'osobola okukola bizinesi y'ebizigo omuddugavu najja nagulamu ng'agamba nze saagala kuyingira oli agenda kugamba nti hani ezo bizinesi z'aba tribe eno yokka ekyo si kituufu osobola okukola bizinesi y'emu tulina bwe kyawandiikibwa nti bizinesi eno bweti okuloba abantu bwe batuba tribe bweti bamuntu wakala bweti so kino kino kyaga otandika nakyo ng'okkiriza kukisobola okukola era n'oyitawo era n'ofuna tugeragera kumukomulamuko naye nga njagala mukulu mungi atupakiseera extra girlfriends twasize no ku heavens neogiki esande wa kireka oppositeshongetireka tugenda kutanya ku nsonga ezendira ziri mu kutandika ne mu kugwa nga ate wandyagadde oddemu otandike katugende mukumulamuko kulisayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV twakomyewo n'amaanyi mangi nnyo ng'era bw'otulengera gye watumanyira eri twavaayo dda imagine okola ng'ogenda kusasulwa
ng'ogenda kulya bulungi ate ng'eno bakkolako okitegeera ekintu ekyo. Heavens Nails UG ebintu yabikoze masavu baatugambye mujje tubakoleko ng'ate bwe mutaanye ensonga. Spa Girlfriends tutaanye ensonga ez'enjawulo ezikwongerako ezikuzimba ate nga zikusanyusa. We don't just entertain but we also edutain. Spark TV kwoli wetugende mukuumulamuko tuba tukyali ku nsonga y'omuvubuka ali eyo myaka 2 paka ku myaka 35 naye nga watandikako ebintu ne bigaana. Tuyina amagezi go n'oyo ayagala okutandikira ddala nga totandikangako ng'olosobeddwa ekane mu kibira naawe we are here for you. So naawe ayagala okyusa mu nkola ze ez'ebintu sooka okuwemu tooki luli katogo mbadde nkatundira ku sowaani ya plastic lwaki kati siyogerako essowaani n'ebeera nga ya bbomba luli obuugi mbadde mbutundira mu kikopo kya plastic lwaki situndira mu kikopo nga kya bbomba luli mbadde nkolesa abawala abatanaaba abawunya kanoonye ebyana ebirabika obulungi ennyo bitudde bizinensi yange kugamba sooka weekubemu tooki luli biki ebyagaana ate kati byolina okukyusa naye ayagala otandika bano simanga tojja kusobola sente ezo zigulemu akataka ebya bizinensi tebikola bazinafiira mu bizinensi awo baveeko lwa nsonga ate osobola okukola bizinensi neerama neegula poloti endala nga 10 okitegeera ate oluusi n'ogula kapoloti kamu oluusi ng'oguze kampewo kaliko enkaayana kaliko weweyaaye kaliko wewiyaaye ebintu nga bwe bityo. Rose nandyagadde okubuuza olowooza kiki ekisinga okulobera abavubuka ab'enjawulo okutandika afresh oba either way starting afresh oba okutandika ng'obadde walemeddwa biki ebitera obbalobera era kyekyo nayogeddeko nti abantu abamu for example ayagala kutandika tugeze kati kansonga njogere ku muntu eyatandikako n'agwa ekintu kye yatandikako n'agwa atya nnyo okuddamu okutandika kubanga alowooza luli bwebanga Spa Girlfriends yava ku mpewo ebyajijja ku mpewo biyinza kuba biki buti era byeyimu ebiddamu okubaawo era neddamu neevaako so ekiro kiyinza holding someone back nalemerera to give in their best because they fear kiyinza okuddamu okubeera kyekimu then ku muntu atandika obujja abamu tamanyi ntandikirewa. We are lucky enough you've done this show you know ogenda kutereezaawa nyinza kukyusaamu ntya kati gwonna oli kale naye omuntu atatandikangako atatulangako ebuuza abana bingi agamba naye kiwulikika kitya okutuula wano kiwulikika kitya okukola bizinensi eno ate obuzibu babeera n'abantu bebeegomba abali somewhere already nagamba naye nze nkoze bizinensi yange njagala kubeera nga aba Heaven Nails naye nga ate balina nabo we baatandikira era balina bye baayitamu ne bagenda nga bakola research kati gweyagala ojja obeere nga baneeno nekimukuumira okuba nga tatandise oba bw'atandika n'akola ebintu nga biri half baked hence n'agwa. Eyo fear ya judgment and at the same time you want to make it yekyasinza okukumira abantu mu kasonda. You think abantu bagenda kujudginga but at the same time wandyagadde okikola okikube okitegeera abantu bennyini ate otujajinga mbu tojja kukikuba be bagenda okujja ku makyaga embuno oyo nno mumanyi yali kyali wange twatandika ffenna tulina kativike twatandikirako naye nga ate be bakola ki be bakujajinga mu ntandikwa nga bagamba ne TV gy'otandise nayo nga nfu naye wootundira capati nga tewakola naye oyo gwe weesembereza okitegeera ebintu we bityo bagenda omuntu gwali mu kugamba ebyo ebyoto byo binene okitegeera oyagala beera successful oyagala obeereko ng'abasajja baamalayo mu ggwanga abakirumira basude name them okitegeera naye ate abantu usually abantu balina otuzaamu essubi abantu baffe bano aba bulijjo bakwano bo bazadde bo baganda bo bantu b'owangairamu. So fear ya judgment eyo kyekimu ku bintu ebisinza oleetera abantu okugamba nti bananda abatya nga ngudde tebangeye n'akoma waayino ku kyalo tebanyimbe n'obeera ng'otya newankubadde wandyagadde otandika naye oli mu kutya because people are going to judge you. Sebiseera ebisinga nekyo kirolemesa omuvubuka yandyagadde otandika ovudde mu relationship eno oyagala genda mu relationship ndala naye ogamba nti bananda batya nga nkyusa abasajja omwaka ogweri nadde mpositinze musajja gundi era mpositinze musajja gundi okitegeera oyagala kuva ku mulimu ogende okyuse mu kintu ekirala but chances are high nti muli ogamba bwe ntuuka byenjagala ebyokulunda ne bitakola wano banaddamu okunziriza omulala nsonga abantu abakolera salary ebiseera ebisinga tukitwala mbuno munefe akaffe kaba kaweevu kampani efunye tefunye nze zange zigenda kuyingira bosi bimusazi tebimusaze nze zange zirina okujja saati wali nga ngenze mu byokulunda nga byange kyonna kyennunda balina okubigema bwe biba bimera nina okubifuuyira kugamba nteekamu nga lesina kakasa nti ngenda nakuyingiza woowiramu simange ente zaalwadde kalusu zonna ekiralo mukedde kifudde woowiramu ndi waleero
siwaliro nange bw'owirambo busanyi bwazze bwalidde mwanyi zonna bwazimazeewo weyogoba ku mulimu mbwagala tandika bibyo so entiisa y'ebintu ebyekikange ekyo bisobola okukulemesa okugamba nti nandiyagadde otandika naye gye binaggwera n'amalako ate n'abantu nga yayita mu kukozesebwa ebintu bye yakolanga ku mirimu gye bireflectinga back olumu ku kutandikako osobola okuba nga bwe wali okolera olina we wali oyitamu boosi wa kanaana eno bakuyite eno weebaddale eno okola biki ate n'otuuka n'olowooza naye bwe naakozesa abakozi naabasobola nga naawe wejjukira omukozi the kind of ewaka gwe wali ogane kati ndowooza nange ngenda kukola ndowooza bagenda naye kunziba nga nange bwe nali nzibamu somehow kati nange bwe bananziba nedda kansooke nnindeko kati nekimukumi naawo nate muna ebintu bino ebya bizinensi bizibu sometimes bagamba nti ekintu kyewakola mu bizinensi y'omulala nga bakyakukozesa nawe muyo bw'oli kikola bajja kikukola okiwulire naye those things really happen olumu kati omuntu asobola omuholding eno naatya nagamba naye I think I'm not ready nze nabako omuwala omu yakyaza abasajja 5 5 men yes kati va ku bino ffe betukola okukyala n'otimba jjoze temukyatuula ennaku zino eno twala omute wasenga naye nga kuliranga introduction naye yakyaza abasajja 5 era bba bamwita champion lwaki cause yawangula race omwana oyo didn't know what it means by taking yasooka obwokubiri obwokusatu kati it is two way let's pray that owakutanaita agende because bali abasooka abajja bamanyi bagenda kusigala byagaana buganyi manyi banene abantu aba tugeze Jose okyaza omuntu gwota okay that gundi gye bakolanga tomanyi na muntu oyagala muyige nga mumaze kukyala okitegeera si kukyala nti oba yo married n'okyala nasooka n'ogwe otayita n'okyaza okuyo tayita kati wala amata wakose eyo method buyajja asooka agezese ku kino akoze ne ku kiri kiyita oba tekiyita kati obuzibu osobola okukyaza atakyaluka you want to start wegarageza kyona kiri not succeeding yes she succeeded nato okona kona nga lose kumanya what do I really want what succeeding nga byokoze obikoze abali bamuyisemu bali bamuyisemu already bimunga oyino okusoka the first failure bwogwa no situka but she believed chovala yava mu relationship nadda mu final enough na katugwa wangadde naye kisoboka ku side yoyo ngumulala no yagala okole ekintu kyekimu naye nebita bakagende kati notuka ne mbasajje 10 have you seen these girls on social media besabanga they are slayers they are what bamuwasaba bwandu babafuna omulala naye ng'omuntu mulamu se batudde teryamu yakyadde nawaabo bafuna abasajja bakumukumu kyokka nga gwe alowooza mbuuza nsobola okumalako n'obufumbo nga tofuna yaddakina nti ma oba so some things are funny mu bulamu waliwo ekintu kyesitegera ekirala Rosie tulina ekintu kye baatukuza batulaga mbuno omuntu ina ku myaka 25 obulamu bwe bulina obeera nga buli figured out olina okuba nga omaze okukikuba olina okuba nga omaze okuyigira obufumbo lwansonga batugamba owasatu ani anaamuwasa owasatu bw'otuuka ku myaka 3 nga tonnafumbirwa oba ogenda beera ku ajja yajja so ne babaako kye batuzimba mu mutwe okuviira ddala nga tukyali baana bato nti wotuukira ku myaka 25 nga tolina bufumbo nga tolina mulimu nga tolina baana gwe manya nti kagenderere bekomekome ng'erigenda emuga anti ndi muganda leero so ya leero bajja kutegera nti tukomyewo tusimbudde tubaddeyo nga tukola bihaso engero ebikokyo kwegala byonna njagala mbeera nga Solomon Kaweesi abasooka ne balaba kunze naddamu ne bamulengera naye wali yeringa ekintu akiggusa nze nina engombe egamba you better wait long than marrying wrong yes wazo papa ngene ne kayongo oba kayongo yani simanyi musajja gaita kayongo neyo najoli no omutuwera ko nyo example simu meeting anga nako kayongo sikumanyi wamaga mwe mutu ampuli anjogera kayongo nedda wala simu okay alezo omwegana abadoge nako nedda ngo muntu omukulu nga nkugamba yukiye kayongo otyo tuwe example ya kayongo mada okwata kayongo ndo mufumbirwe kati zentandika atembonebonereyo mare bangobe kaninde wakidi ninde mayinti mfunye omuntu nziki it is either wasobola okufumbira mangu no funa mo sobola okulwawe era still nebitagatta but to me I feel
okupako kwa kuno eno gwe tukola nga tuli excited embu anti bwe baba tuteekako bakubanja omusajja kubanja kubanja abaana buli wegane mama wo ku ssimu n'agamba neezaalayo omwana naye ozaala ddi nze abaana nja kubalera leetera omwami n'omugamba nemba nina bimmondera mu malega yetabulesitwa nsonga bwetaaga omwami oyagala nzaala abaana tuli enfubu mayi kati baba azadde bali ku mbeera nayo kwambuno baye baafuniranga abaami baabwe ne waabanga yagenda kukulekawo yakulekeranga ekibanja ky'ettaka ogenda okulimiranga emmere yakulekeranga ennyumba olwaleero omusajja omulaba olwaleero nga nekyosembye tegera lerinnya lye lisooka erya George kitegedde toddamu kumanya beewaabwe toddamu kumanya yakuttewa mukama akuvuddemu ofunnya olubuto tomanyi wakutandikira ku mulimu bakuwummuza kabulamu ne bukyukira ddala naye kati ebyedda baabeerenga ku kyalo kyekimu omusajja akwanyiwa wano eno gw'oli waawali eri neba biganye bagenda kugamba wala wagundi tumuwa waabeera munnanga anti munnaye gundi yamuzaalamu ne bakuwaawo akataka wobeera na mwana ogobera wafuna mwoyo omulenzi n'ebyakakati si bwe biri sabazadde basaba abaana muleke abaana basooke babeere nga beetegeerera ekintu ekyo nze mmanyi ekyomwami noleeta omwami zaala abaana fumbirwa ebiseera bisinga mulimu batutwadde kulebyokuba ntutandise n'obakolerera omuzadde wo byataafuna ku myaka 25 ayagalaga ku 25 obeere ng'obina ate nga naye bw'omulabirira twafuuse bazadde b'abazadde baffe okitegeera ate nga it is out of pressure n'owulira nga actually kati essaawa zino otya n'okutwala omusajja gwe wandibadde otwala because owulira olina ky'olina ocontributinga yeno ate kati ne muzadde wo ate n'okwega n'omala kate n'otuka n'ogamba naye kati omanyi kaninda ate alina okuprovidingira famire yange nange n'endwawo naye singa nti natwala kubanga naye nebona otwala luyongoyongo bajja mugeyo abazadde benaku ze tomala gatwala musajja era jagana jozona so starting afresh is okay. Don't ever feel bad. Niba kiba kikwetagisa starting afresh emirundi nga 8 nga bigaana kino ngenda kitekamu angles zonna. Don't stay in a toxic relationship. Tobeera n'omusajja narcissist ng'akumanyira ng'akumalako emirembe ayagala feeding ego ye buli kiseera because banambalira abasajja bwe kiba kiganye ng'ogezezzaako kakulunyaako ng'ogezezzaako you can start afresh. Ososanga omusajja omala agenda okwagala bwe kubanga gwena omulimu guganye osotandika ekyo ne kikola ate nakyo wekiganye kisobola okugwa emirundi eng'esatu gwokuna ne kikwatayo olinze bwe yagala kudda ku ssomero naye nga weebuuza nkikoze ntya nasoma nenkoma mu senior 6 nakola degree njagala kukola masters ntandise ntya kyangu nnyo university mu Uganda zirimu nnyingi nnyo ng'omala bw'atambula n'ajingira n'eboobera ogiyingira mukama agenda kuyambira but start tobeera mu kifo kimu awo wenyini wooli ne ssente z'oyina osobola okyusa obulamu nga wali wagana enze ensi nagivaako byaganda ebyalaavu nabita ebasajja nabita ebyemirimu nabita kati munnaye kati kyonna mukama nkolesa okwagala kube kwagala mukama tagenda kusanga mu nnyumba akufunira omulimu ne woba okubira paapa simu ono omupya gwe baakateekako mukama tagenda kusanga mu nnyumba akuleetera omwami move out go somewhere wetwaleko out omusajja adoli yakukyawa tegeera ensobi ze zaagana kwoli go out look for a man of course ogenda musajja gwenjagala mteeka muko ku bwongo weetege oba yagala musajja wa Serena beera ku Serena oyagala wa Serena obeera kale bwe bayagala abatunda chapati era gena distance abachapati babeerawo abaludo babeerawo era ojja kufuna omwami gy'otambulira ebiseera ebisinga byenyimu so oyo gojja okufuna okitegeera. Well, njagala ompa bugamba obusemberayo ddala briefly ku nsonga eyo tulabe nga tukigala n'ekyolwaleero. Totya kutandika. Okay. Tandika woogwira setukatandika naye topapa kutandika nga toli sure ngenda kutandika ntya. First get that knowledge nga tonaba kutandika afresh. Kijja kuyambako ate okubanga otandika ebintu ne bibeera successful. Kiswaza nnyo okola ekintu nga gwe kyokola kyekigwa kwe bajja naye ng'omukyaka baakuloga naye nga teri yakuloga. You just do not know what exactly to do. Abogezi babaaho bagenda kubanga boogera ebbanga lyonna oba bikoze batebikoze bagenda kwogera gwekola kyoteekeddwa okukola Mungu agenda kukwatirako eyo. Heavens Nails UG omuka mugulengera mutulengera tuli bulala kamasagi tukafuna bannange esangibwa Kireka opposite National y'Ekireka ebatukyaziza era nga nzizikiriza we naaviira wano eno anga n'omwami nfuna bufunyirwa nsonga wanaatunula kugulu okunyirira nga n'okusagala kusagala Rachid yandyagadde oteesa ku mulamu agaffe ogenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo TikTok, Facebook, Twitter teekayo kuteesaako oba teekayo omulama ogw'enjawulo gwe wandyagadde tubeere nga twogerako katugende mukumulamuko tukomawo ne balo.
Nkukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi ali ku Spark TV era ali ku Spark Girlfriends. Amasaji go ngafunye ku Heaven's Nails UG, Kajisu ko nkafunye n'amasaji go mugonge n'entebe eri mu konkoleeti kugamba simanyi na kumanya bannange eno season egenda beera akuna muchezo tugenda kulemera ku ntebe agaane akkirize tugenda kukikolanga gundi bwakikola okitegedde ekintu ekyo segment yaffe teri kuva ku ntebe nga tutya twajja kutujja we tugenda segment yaffe eno omulungi ya baluwa era nga munange Uganda ali eyo owandika ebbaluwa n'ogiwandikira Spark Girlfriends ne tugisomera Uganda ali ku TV ne tukuwa ku magezi ku nsonga yonna gy'obeera tukoze ki gy'obeera tuwandikidde. Brenda alina bwe yatugambye. Brenda agamba nti dear girlfriends kofe wangi nali engaged era nga nina omulimu gwa HR ogutebenkedde era nga nina pulaani y'obulamu bwange byonna nabivaako nga mmaze okukwata muganzi wange mu buliri ne mukwano gwange ow'oku lusegere kye twandiise besiti. Agenzi maaso n'agamba nti nafuna depression n'omulimu ne nguvaako kati naddayo mu maka g'abazadde bange kuba sirina mulimu. Naye ndowooza kutandika bizinensi y'okufumba n'ensimbi ze natereka. Buli omu aŋŋamba nti bizinensi nzibu era nnoonye bunoonya mulimu nkole ntya. Basajja nga bakalu omuntu yebakatya ne best friend wo. Abakazi bo nga bakalu. Okay, best friend nga bakalu nga bebakatya ne boyfriend wa mukwano gwo. So Brenda says yasanga boyfriend we ne best friend we nga bagenda maaso okulya ekikajjo kyam depressing nga n'omulimu ne yegoba gwe yali alina ogwali gutebenkedde ogoba HR nga n'obulamu kati yabo baladde alaba gye bulengera. Yamaliriza ddeyo wake w'abakadde aliyo ne kadowooza bw'atudde okumala akabanga yandiyagadde akoleyo ka bizinensi. Abamuwa amagezi mugamba nti munnange bw'onookola bizinensi ejja kwettira era ejja kwegezaamu emirundi gyonna bukyanga ogitandika. Amagezi bamuwa gakola ki gakunoonya mulimu addemu akozesebwe. Abuuza ffe naawe ali ku TV nti akola atya aggulawo bizinensi y'okufumba nga bw'agamba oba addeyo anoonya omulimu nga mikwano gye be bamugamba. Ekituufu kiri nti tewaliyo bizinensi oba tewali mulimu gutalina risks. Bakozesa tebakozesa byonna birina ebizibu byagwo. Kati nze ninza okumugamba nti alinza okuba yeewala genda bamugamba nti mu kukola bizinensi okugenda kwettira naye tegulina ebirungi byagwo. Amagoba be gajja bw'ogalya bw'ogwa bw'omutegaleka ate nosasula ate gundi negundi bankolerera. Okitegeera bw'oba ogitandise nga yo ogirowooleza birungi bisinga kuba ate bweneebeeramu abantu abangi mugenda kuyita meeting gy'ozagenda kwogera kiki eno agenda kwogera kiki ate olumala atayagala gundi yajoze lwa nsonga ebadde ennungi agenda kuba idea eyo naye bizinensi nga yetandikidde nga yo ng'ogiwadde obudde oba ogenda giwa ekisinga so buli kimu kirina ekirungi kyakyo n'ekibi kyakyo bukyo kyoteesa ku nsonga ya Brenda. Ekituufu kiri nti ayagala bizinensi bamugamba anoonye mulimu bizinensi nga sinaba kugenda ku business Brenda naye jaze soke to reflecting ku kintu kya best friend ne gunde ebintu ebyo kituufu kiri nti kituufu bibeerayo abantu ne batuuka n'afumbirwa era n'ali ku TV aligamba bane babigedde ku point yange nze gundi yanjagalira omusajja kyovudde olaba Jose ennaku zino z'omusajja wange ngenda mukweka actually era one thing I know for sure teri muntu amanyi musajja wange ne bwefungula ettaka wange omumanyi tekisoboka kikulu nnyo zikiriziganya naawe nti bwekiba kisoboka omusajja mukweke. Yes. To me I feel tewali amanyi musajja wange oyagala kukola ki waliwo agambye nti owuwa mumanyi nange nengamba bwe mpulire nengamba ndabika mumanyi kati omumanyi nti nga simulina naye bannange tukolera abantu omuntu ali awo atunuulidde agagulu agalungi atunuulidde ebisambi ebirungi atunuulidde kafeesi akalungi ng'ogamba yo shingo how kati bw'onoosanga omuntu ng'ayagala omusajjawo bw'onoosanga muwahaaga nga mulaga nti mumanyi nnyo tomuzza mu kafunda obadde nkulengera nejjoze nga mwemuula era ekagooyagala ogenda musagawo omusajja wange gate nga taliiyo. Okay, genda maaso n'ensonga ya Brenda. Netukolera abantu kiki kyenjogedde omanyi olwo bw'oyogera nnyo osobola okwerabira byogedde kiki empisizzaawo keko kenyini kubadde olina okwogera mwendo shu
tukolere abantu genda maaso abamanyi kogamba bunja musanga muhag nogamba nakweba nejuzi ngo muhaginga gundi bakumusajja wange tukolere abantu abantu baneno balaba batamanyi muvuze nawe tuzanya filimu abantu tugattawo kaskiti mwene muddeeyo abasajja bagenda kubaswaza left right and center. Brenda omusajja yamwagala ne best yamwagalira best yiwe naye kituufu kiri nti nze nayiga ekintu kimu kale Brenda ayinza obayita nabakuyiga naye singa addamu okufuna omusajja omulala nga toddamu okufuna mulimu okuba ogenda kufuna omusajja omulala bamukwagala era onooba onoonya emirimu paka lwaki olowooza buli gwagenda ofuna bagenda musinga abasatu eno advise kyangu nnyo kola eyo emmere gyayagala okutunda naddamu n'afuna kitonsa n'amwagala n'amukyawa sepiki n'azitunda so before we advise on what to do next mbadde njagala kugamba Brenda mukwano gwange omusajja gwoddamu okufuna omulala singa ne bizinesi eyo byonna byonna nga bebiri gwoddamu ofuna omusajja wo omulala bakwano bosooka obeesonyiwe okitegeera ate bwomala omusajja wonzingamba omusajja w'omuntu yandibadde ekintu ekyo nga joze okulaba ku musajja wange gwe besti wange watuuse ku points gyakasada ntono omusajja si kisajjasajja because omusajja gwe basobola okutwala tali waffe kulagibwa lwaki serious na omuyimbu n'abantu bakola emikolo gy'okwanjira oba kukyala omusajja namubika emoji like you know very well mbono omusajja yadda mutongoza zi waffe mbazadde baffe era osigadde okyambika emoji because tukyalina eyo fiya nti yadde wafazeeyo era bangi nnyo mpozi ng'akedde ku matane tubikola byonna nebigwayo nembaga era nyina mukwano gwange yabika emoji omusajja ekumbaga kugamba ng'alaga yayiseboka balina otegeera omusajja bwafaanana Jose ate simuba mukyakuswala nti ninza omposinga nga ate ne wajjoze naye amumanyi nankubya pressure to me I feel waliwo abasajja abeetaaga okukweka mulina abasajja bamweyo nga namwe mbalaba bali yebeyebe webamuvugire eno adde eno tanaba kutereera bulungi bwewalaba omusajja wo ng'akyali yebeyebe tomulaga bantu kubanga ye kabokisi k'omutwe omulaga gyayingira muli namba y'omuntu gy'omwanti n'omukwano gwange bumukubire nga semanyi kikujja ku mutwe omusajja akuyise ku ddiina ogamba mukama enguzi can I come with my friend are you yenna ajjawuba ebigulu wali eri and you still going to cry yes abana abasajja teweetaaga kutwala oyinza obba nga gwe olina kale oli mweru oli muwanvu olina nnyashi oli mulungi nze ngenda kuyingirawo nga mukusimayiri nga ndi muka ng'amagulu genina maka nga ndi wa bulaka ne ka bulaka kyo ne tuli ku kibanna ekituufu wane tukayiresha abantu bannange tukayiresha abantu bwe ndisukayirize ng'oli mweru ate nga nze ndi wakyo kidooza n'ogamba omusajja yeka mukumire wala ne Jose no just example why you giving examples okay oze oli muzungu of course oli muzungu kati njogera ku mwalo muzungu atutenza omuddugavu munga mukwano gwe oze oli muzungu ati kati nze gwo tutendi muddugavu nga nakutemere y'abaddugavu ate gwe oli muserebende ojja kutuusa ow'omwami wo atule kugina emimu egiri juice akuba obufaananyi atunule ku bigulu agamba amagulu kawuka ngamba nakatane kugakwatako bwe nti mba nkoze ntya otegedde ensonga eyo so kyengezako tegeeza bw'oba oyitibwa ku ddina ng'omuntu omukulu ategeera toli mwana muto osobola okwetwala ne weekomyawo don't go with a friend genda oli emmere y'ekubukale omala oddeeka ngambye ekubukale oyogedde oluganda eno show ya Luganda baba nakoze prep wange nga amala nayagadde ndagaba na Uganda nti nizo kuba nfaana nga emunengira naye ndi mukazi Uganda atali proud yes naye nga Brenda pozi ye Brenda kati Brenda hotel ayagala kola ka hotel like restaurant from Mary okay kati Brenda yo kiti badisoko kyogeddeko wali ayina experience mu kola hotel gyayagala okukola bongo jagendo yagala chokola hotel badde HR emmere nga tefumbika banaye nga twerunda ne bwo ofumba ya mama na chimbugo eri mukakona era naye ino kubanga kawooma so Brenda hotel gyayagala okukola kitufu ojagala do you feel you have enough experience you love it but obimanyi yes so wale mitemu nga service zena bagamba tokola nga service nga tojimanyi nakola salon teyankola najigara saga yes najigara business ngerimu service nga you do not have skills do not try but wakati nga atingo omuntu batunazi no perfume anyone else can walk in and asogitandika yes muntu naso okutunda bili ebintu
si buli omuntu asobola okukola bino bana abalenzi bye babadde bakola. So to me I feel wotereyo jajjikola egate heart break eyo okwata ebijanjalo obyeyiire tukufiire. Ale ne ebintu byolowooza ngeze perfumes bozoogedde zibatunda waneeno olinza okwagala oyingira business nomayeze nga gwogula dupe nga bwogenda bisi tomanyi original na dupe ogenda kujja oguzenze gyo zaategere ya perfume ngutukeko ngambe gwe kino kiperfume kiwanguzizza kifu nziriza akakadde kange akensimbi kikwanga ayina ebadde ogisuula bakuza sente za original so ekintu kimanye beera ne passion yakyo naye ng'okimanyi details kola research. Yes, brand yagatandika restaurant naye bw'ofumba ettooke linaanuuka ekinyeebwa ky'omukabokisi okimanyi ekyennyanja okifuma ne kitamegukameguka kubanga ojja kwaga okukola restaurant bw'obusente bwe wa servinga bufiire obwereere obeere nga tolina mulimu ne savings nazo ziweddewo lwa nsonga weerippe walippidde etokota naye atera mu ngeri y'emu era asobola okutandika business bw'abeera nga passion yayagiina nga nekyayagala okukola akimanyi asobola otandikira ddala kubanga nze nagambye omuntu otandika business yo kina benefits zaakyo nnyingi ddala okitegeera gwaba boss wo sente zo gwazitegeera amagoba gabeera gago okedde ku makyo gudde edduuka nga alina eno eryenjala buli mutwe oguyingira otegeera butegeezi nti ezo za 15 kapito waazo agenda bba 8 nfunako 7 zizo ziddamu nso kati gwe gwatemaatema nti kati ngenda kujjako amasanyalaze ga mutwalo ende mukozi naye musimbeko omutwalo ate etano gimbere mu nsawo kubanga business yo tebakozesa naye ebya boosi ne bw'omukwera obukadde 5 obw'ensimbi nga mwakkanya kuwa mitwalo 7 gyagende kusimba naye ng'ate gwamenyese nga sente yegende ku akawunti so birina ebirungi byabyo ne ku points endala being your own boss teri ajja kungoba. Yes. Ekintu kiruma mu nsijjo zenga kugoba ku mulimu. Anti otambira ku bugeregere essaawa 24 oba leero naalukesa oba enkya bannange bw'osanga bosi n'oseka ne byotalina kuseka ne weemola ne byotalina kwemola n'osinza musinze kubanga banaye bw'osanga bosi abatamanyi kintu nga baakigwamu bulugi be babakola ebyo bitajja sikulimba okwera kampani ey'amagezi so ebintu byekola byokka ebintu byekola byokka babosi babeera bakwano bo mu ngeri eri professional toyina kutikka butisima nnyo okola omulimu gwo waliwo n'emirimu negiri risiki kubanga jose ne bagoba ku sipaaka n'ogenda tugeze ne ku tv tosaatandika tv waliwo egimenya ate nga wandiyagadde nnyo obeere mu mulimu gwa tv ogenda kukola oti okutandika tv nno nga simanyi owentitwala emirimu sente nyingi nnyo sasula kino sasula emisolo gyeri yes so osanga omulimu nga ebyaddala si mwangu obeerawo ku pressure nga wakoze n'ababosi abali unprofessional. I've seen that bakuwalana bali bati kaka tobitegeera naye bw'osanga abantu amanyi kibakola kati nganze babosi bange bintu ki professionalism it is ne zino business ne walikozesebwako ku bosi nga ng'akulisa kakanja yes wamukolera sente naye atakuyisanga agamba mukwenda kiddako ate ne people no longer sign contracts kati nze contract yange wako nenganga kati siwedde it is eweddeko naye omuntu agamba agoba ne contract toyina contract weetwala weefulumya you can be in and be out anytime wotabigudde bulungi genda mulimu gonyiza nga mulimu gwakubanga omanyi leero wendi enkya siriiwo omulimu gw'okweguya omulimu gw'okulaga abantu nga niba tuyagala kuseka olina okuseka bannange mulimu abantu amu gy'okozesebwa ng'olina okubanga ogamba naye basinga natandikawo bizinesi yange y'ennyanja nemanyirirwa kati nga brenda bayaga otandikawo ka restaurant ke lwa nsonga tolina agenda kukakamusekera nga toyagala musekeera tiregale obeera mu kwewombeka bwewembe si buli kiseera okitegeera ate nga mbagambye nti mulimu kampani z'okwera emitwalo emiliyoni 5 nga gwesalalawo wa mitwalo 7 okitegeera salalawo wa mitwalo 5 naye nga neze 7 olumu za nduulu mwina sasulwa nga 28 zijja nga 8 omwezi oguddako kyokka nga ate obuvunaanyizibwa tebuvuddeewo olina abaana olina renti olina ki ziba za nduulu ate mwateesa 7 abawaddeko 4 ate guli wagusasudde ogula atagenda gusasula mujja kudda mufuna guli kugamba naye ebyokukozesebwa nabyo ng'okolera mulimu kampani z'osobola okukolera n'ogamba nti wuuwayi okitegeera ekintu ekyo so brenda zikyenyinza omugamba nti tutandike naye kikyayagala bw'oba passion yo mu kaseera kanya ndi mukwagala sooka kugezesaako ensonga yakwekozesa kola restaurant bwe kino bakiganye gye bakyahayalinga yewangi omulimu gwe wali ogumanyi ogw'obwa HR gendayo tumanya kiyinza okudda kikutambulira noddamu n'okola ssente zo mini wali abasajja sooka obiwummulemu kubanga besti yakutte mu liiso ali yakwasizaamu kamulali akasembayo akatalekeka akasembayo aka Brenda
tagwamu maanyi ate asobola okukola addamu n'asituka naye takola kyatamanyi newankubadde akyagala. Okay. Alina okuteesa okw'enjawulo ku nsonga ya Brenda okusinziira ku yagamba bestie yamwagalira omusajja neyekyana okwekyawa n'omulimu n'aguvaako yali akola bwa HR kati agatandika bizinesi ya restaurant ne bamutiisa nti ate restaurant erinza obutakola bita anoonye mulimu. Teekayo omulamuwa gwandyagadde tuteeseeko oba okuteesa okw'enjawulo ku mulama gw'olunaku olwaleero tusinzidde wanino ku Heavens Nails UG esangibwa Kireka ku Junction Mall opposite ne Shell y'Ekireka. Gwe n'omwana omuwali ali eyo sire yangu oyagala ogenda mu kifo ekiri bougie ekifo ekirabika obulungi bane bino si byakwogera bwogerezi ekamera terimba eraga kyebeera bye kyennyini ebigere bali mu besteaminga okitegedde amasaji bagankoze dda entebe yonyine enkola massage ekifo kirabika bulungi nyo mwagala okwesinaapinga mwagala obbeere wantu wali SC mwagala obbeere wantu nga buli kimu okiraga tuli mu ndabirwamu just so you know kitegeera ekintu ekyo Kireka opposite ne Shell bagiyita Heavens Nails UG. Social media handles zabayo yonna baliyo nga Heavens Nails UG bakola enjala pedicure wamu ne manicure. Obadde mulabi bulungi yatandise naffe nkiddamu eyandiyagala oteesa naffe social media handles za Spark TV Twitter, Instagram, TikTok teekayo kuteesaako oba omulamwa ogw'enjawulo. Tunaatandikira awo naye nga ndyagadde okunfollowinga social media handles nandiyo nga Jose Naji oba Most Wanted. Mbagala nnyo abanjagala ate abatanjagala mujja kunjagala ku mpaka Rachineda. And of course, Rosette Tendo, the Queen of Peace, Beauty Believer, the God chosen. Bye.